this is a surprise. In our language, they say where a dog ran away from meat. They threw a piece of meat and the dog mistook it for a punishment. So I am surprised, but honored. And so I add them the doctor on my name. And professor. So these are new waters now. So where somebody has to go carefully. I'm very honored, and all I can say is we appreciate the Institute in South Africa for really being there and us benefiting and being honored. So we will use this for the glory of God. Thank you. I take this honor to present to you Nagina Olivia Senyonjo, this honorary doctorate of Christian theology on this day of 14th day of September 2024. Mpulira essanyu lingi kubanga okukituukako ddala maanyi ga Katonda. Ekyenjawulo kye mba nnina ku basumba abalala nti kati nze mpitibwa dokita. Dokita akola atya mu sayidi z'eno mu kusumba kwegamba nze ninako eddala lye nnyingiddeko, nina ekitiibwa kye nnyingiddeko ekitali ate eky'omusumba nti nze olwaleero nsobola okusomesa abasumba. Yes. Abantu abo obubaka bwe mbawa olwaleero nga tumaze nga twakatikkirwa nti tudde ku mulamwa, kubanga abantu baagala enjiri ennamu, atalina ssuubi afune essuubi, omulwadde awone nga si bya bulimba, kubanga Katonda gwe tuweereza Katonda abikola tetumuwaayira. Yes. Okusoma yes, naye ne bw'osoma ng'obadde mufu mu mutima gwo kitegeeza nti oli mufu, naye nga okusoma nakwo kukulu era tubayita beeyongere okujja okusoma, bongere okusoma, bayige, bategere, baleme okukyamya abantu. N'ekirala bakyuke mu mitima gyabwe babuulire enjiri ya Katonda. Essomero eritutikidde baliyita Lake kibiina kiri international nga kikulemberwa omusajja wa Katonda ayitibwa Bishop Obateye ava Nigeria. Yes, kiri international, kisomesa abantu okudda ku mulamwa nga tubuulira ekigambo kya Katonda, okuba nga tubuulira abantu amazima so obulimba, ate era n'okusomesa abantu okumanya Katonda n'okuba nti bayiga okukola n'emikono gyabwe basobole okubenefitinga ensi n'ebitundu bye balimu. Omu ng'ayisa mwalina ekitiibwa ng'ekyobudde buno ky'ofunye dokita ng'amuyisaamu eggaali, Dokita Sserwadda, nti nno okubuulira enjiri tekiva ku kusoma wabula kiva ku anointing. Kirina ekyenjawulo kikirina ku oli yayitibwa n'ono eyasoma, kyanjawulo ki? Ebintu ebyo okuyitibwa biri bibiri. Eriyo okuyitibwa nti ne bw'obeera tosomye oli akuyita ye Mukama aba ajja kuba nti akuliidinga
ne bw'oba nga tosomye bw'akugamba nti oyo musabire n'omusabira era ekyamagero ne kibaawo kuba wano mu kusoma yes tusoma naye ate ebyamagero bikolebwa Katonda ekyo kyo tetukisoma wabula okusoma tuyiga empisa ne tuyiga engeri gye tweyisaamu eri abantu ne tuyiga okulera abantu ba Katonda n'okufuna abo ababadde tebalina ssuubi okulaba nti bafuna essuubi n'okutereeza ababadde ab'ettabu mu nsi ebyo bye tuyiga naye obuweereza obwaffe obw'abalokole bupeesinga ku kuyitibwa okuva eri Katonda. Basumba bangi nnyo era endooliito ono awala ono yeevuma n'ono mwenga abasomyeko naddala mu ddiini ng'ate ne Katonda yabassaako omukono gwe n'abayita mugenda kukola muti okulaba nti nno endooliito mu balokole ziggwawo? Ekyo tuva kukiyigako tulina okuzza abantu abo nate era kwe kusoma kuno kwe tubaddemu tubakomyewo tubazze ku mulamwa. Kino si kiseera kya kweyawula, si kiseera kya kuyomba kwevuma wabula okuba nti twegatta ne tubeera wamu gw'emubiri gwa Kristo era Yesu y'ensonga lwaki yajja ayagala tubeere bumu nga twagalana. Bwe tubadde tuyingira awo omubuulizi abaddeko abadde abuulirira nnyo ku mwe Katonda bawadde ekisa okuvaayo okukulembera abantu ne tubalaba nti no ne mu byobufuzi mubirekedde abantu abatalina mwoyo gwa Katonda okukulembera abantu. Lwaki abasumba ensi bekkiririzaamu Katonda bawadde ekisa temuvaayo ne mwenyigira mu byobufuzi nga mulaba eggwanga liggwawo? Mukama waffe yeebazibwe. Olwaleero twagala okwebaza nnyo ekibiina kino ekya Like kubanga kituyigiriza tubadde luli nga tusigala emabega naye olwaleero ekyo tukiyizeeko era nkubiriza mwenna abantu ba Katonda abasumba nammwe mwenna abakuŋŋaana abakkiriza Kristo twenyigire mu kuweereza Katonda ate era n'okugenda nga twokyupayinga ebifo eby'obuvunaanyizibwa mu nsi tusobole okuba nti tubunya enjiri eri amawanga gonna kubanga awo kitubeerera kyangu nnyo okuba nti tubunya enjiri mu nsi. Yes. Yogera ekya ku kintu kyammwe Katonda bawadde ekisa okwenyigira mu byobufuzi kuba biseera ebisinga bagamba oli musumba lwaki wenyigira mu byobufuzi oli gundi toyingira mu byabufuzi ekyo mugenda kibalansinga mutya nga obudde buno obakoola okuyingira ebyobufuzi? Olwaleero tulaba nga ne Mukama waffe Yesu yalinga atambula ng'alina abantu mu bayigirizwa be nga balina emirimu gye bakola yeti nga baki bagoberezi era bakkiriza naye nga balina ebitundu oba ebifo bye yabawa mwalingamu omuwanika mwabangamu bamobilizer mwabangamu tulina okutambulira ddala nga tuweereza Katonda ate era nga bwe tuweereza n'abantu ekyo tetuba wabweru waabyo tetuba wabweru wa Katonda kubanga ekyo kyatwagaza era ne bwe tugenda mu Bayibuli tutunuulira Sulumaani nti yali muntu wa Katonda ate nga the same time nga ate mukulembeze mu nsi. Dawudi yali muntu wa Katonda ate era nga mukulembeze kwegamba obwakabaka bwa Katonda bwo atugamba nti butwalibwa ffe abamutegeera tulina okuba bakabaka ate ne tubeera abakulembeze the same time ne tubeera abagoberezi. Okumaliriza musumba ennaku zino abavubuka amalala ebiragalalagala enjaga balina n'obupale kati bwe bambala mbu bukitaka abaana ku TikTok beeyambula enviiri abavubuka basibye enviiri musumba nga gwasomye kati badokita oyinza bagamba bigambo Abavubuka abo sigenda kugamba nti oba mbanenya naye ekintu kiri kimu kati olwaleero kubiriza abaweereza ba Katonda nga Bayibuli bwetugamba nti tugende mu nsi zonna tubuulire enjiri eri amawanga gonna n'eri buli kitonde kyonna tubuulire abantu abo tetubagaana w'enviiri zisibe naye ng'olina Yesu kasoba ng'olina Yesu onajja kukontrolinga ojja kuba n'enviiri ezo ng'olina Yesu tojja kukola bubi. Yes era omulaba nti anyirira
era alabika Yesu. Bayongere okujja eri Katonda bakyusibwe okuva mu bubi babeere nga batwala obulamu obutaggwaawo kyekisinga obukulu mu bulamu buno. Akatalekeka njagala kwebaza nnyo abaweereza baffe mmwe aba TV eno mwebala okubeera nti mujja ne mutukwata ne tusobola okuba nga twogera eri abantu ne tusobola okubuulira ekigambo kya Katonda. Njagala okubaleka nga mbagamba nti Yesu abagala mujje gy'ali kubanga agaba byonna, agaba obulamu ate agaba obugagga. Mukama abanjagalire. Be glorified to you. May they even get more better at preaching the gospel. And when they stand, let the favor of God be upon them. As they go forth, let their influence move and be seen. Let your authority work through them. I pray to bless them. We thank you, King of Glory. Thank you for your working. You will give promotion. You're going to raise each one of them. And that, Lord, you're going to put this training in the hearts of many Ugandans. That many people will still be encouraged and honored in this way. And that men and women will study. The era of serving God without education and training. We see that new era you attended. It is now the era of serving God when we are being skilled and trained at the same time. To the glory of your name. We bless you and thank you. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit.